Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kugombera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba. Hello nyabo. Wanji nyabo. Oli otya mkwano? Ulonji nyabo. Nze Rebecca Jingo. Nyabo. Nyabo nganzanyisa okuwulizaako. Nange nsanyisa okuwulizaako mkwano. Wanange. Olina buzibu ki munange wange? Zamela beza za mirundi ebiri. Ekisooka. Kikwata ku Senga. Chikwata ku Senga. Senga uwo. Iye. Mwayomba. Nadda. Tetwayomba. Kiki ekyatuukawo? Naye. Ebiseera byo nali mu P6. Najja ngamba. Nti. Nagamba mama nga tusenguse ne tudde mu bende. Nagamba mama naye lwaki ozaala abaana abeeru? Ogwo musango. Ko mama. Musanga abana bafaanana nze. Ne tukivaako Senga najja nansanga nagamba kwata obuugi onywe ne ndaba nga Senga. Labeka nze nakula simanyi nti omuntu asobola okuloga. Olwo walina emyaka emeka? Nalina emyaka 16. Weyakuweera obuugi? Nampa obuugi n'agamba nnywa. N'onywa? Nange nenywa ndaba Senga. Olwamala nengenda olunaku olwaddako nga musanga ali nambuuza nti wali olabyeko kale nalina omulenzi gwe nali nnina. Nagamba lwaki mwabakajja ofuna omulenzi omugagga ng'ate owange yafumbirwa mwavu. Ku myaka egyo walina omulenzi nga mugagga? Konze oli simwagala sinamanya na by'abasajja. Nga naye mmeze tuba ku ssomero ajja natuwerekera n'atambula. Okay. Oye njagala omala obulamu bwo bwonna nga tolabanga ku mukazi avaamu amazzi. Koze omuntu avaamu amazzi nga sikimanyi ne mugamba omuntu tavaamu mazzi nenkivaako ne sitakigamba ne mama kwa nalabanga ekintu tekisoboka. Kankubuuze muli baggwanga ki? Tuli Banyankole. Ne Sengaawo Munyankole? Iye. Kati ebyo byonna lwaki yali abikubuuza? Nze Rebecca naye simanyi nti omuntu aloga. Olwo nga mubeera ludda wa? Twava e Bushenyi ne tudde mu bende nga jjajja yasenguka tata n'atugamba katugende jjajja yamwe yakula tubeere eyo. Mbaaba. Ne tugendeyo kati lumu Senga nenja ne musanga ng'ali yakwata ekijanjalo n'akiteeka mu seppiki. Ekijanjalo kimu? Kimu. Mpulira. Ne musanga ne mga Senga okwata ekijanjalo ekimu n'okiteeka mu seppiki nga temuli mazzi. Ko ye njagala nsimba ekijanjalo kino bwe kirimera nabwe olulaba amazzi g'omukazi. Olwo ng'omukozi eki? Tewali. Walina okuba waaliwo. Nze Senga simuvumanga ne bw'ayogera simuddanga muwadde olunaku n'olumu. Olwo kati ekijanjalo yakisimba? Oba yakisimba nze simanyi kwanza nalowoozanga asaaga nga simanyi nti omuntu simanyi avaamu amazzi biki ebyo. Ne ndowooza alimba ne mukyala Rebecca okuva lwe yakyogera okuva lwe natandika okulaba omusajja sirina kye nali ndabye era nze mbigoberera nga kituufu. Olwo we yakikugambira mpozi walina emyaka emeka? Yakingambira nalina emyaka 16. Kati essaawa eno olina emyaka emeka?
n'emyaka 21. Oli mufumbo? Iye. Oh dear. Mpulira. Okuvulo sina kye nali ndabye embeerawo n'endowooza banzija ngende mu kyalo mubuuzeeko. Nate wentiro mubuuza mukyala Labeka. Yagezesaako ku ddagala nga bw'ogamba nti katugezese lino eddagala tulaba binaawonya abantu ng'ogezesanga ku mbu oba mmese. Ye yagezesa ku bbaawe. Olwa yakeerewa oleeta eddagala erimuvumula. Omusajja n'afa. Kambuuze, Sengawo alina essabo? Talina, naye yeeteekamu engeri y'obusawosawo naye nga talina ssabo. Talina ssabo? Ku kyalo gy'abeera ajjanjaba abantu? Tajjanjaba, just yaloga bulozi. Lwaki aloga? Omutima gwe mubi bubi? Yafuna eddagala n'akutu n'agamba kati mukyala Beka njagala ggwe nina okugezesa ku ggwe. Era alikutega n'agezesa ku ggwe. Alaba oba eddagala likola? Alaba oba likola. Kati wali otuddeko naye n'oyogera naye n'omugana naye Senga kino kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti? Namutya engeri gye yakola ekyo. Namutya n'endowooza nja kimubuuza mu by'emirembe. Ate akola ebirala. Maama wo wali okimugambyeko? Maama naye simugambanga kuba maama yafunamu obuzibu kati nuna we mutandika nga siraba sina ngeri gye mugamba ne gyali talina ngeri gy'asobola kunnyamba. Tosobola na kutuukayo gy'ali? Maama wange ne we mutuukira kati mukyala Beka talina kyasobola kunnyamba. Omanyidde wa? Kubanga maama ye baamusiba tasobola kunnyamba. Baamusiba batya? Mukulu wange yatwala munne wala munne kati ne bateekako omusango nti gwali gwakuwamba. Maama ali mu kkomera? Kati maama n'agamba mwana wange amala ebbanga lyonna mu kkomera kaneeweeyo nti nze nawamba. Kwewaayo olwa muwala we. Kale ekya maama tukiveeko. Ongambye olina ebintu bibiri. Ekyokubiri kyekiriwa? Kati ekirala mukyala Beka. Omulenzi oyo gwe mbadde nkugamba nga nkyasoma nali ngenze mu senior 2. Nenfuna olubuto. Nere nalufuna nangamba nti maama wo leka tugende olizaala tukomewo. Ne tubula naye ng'omulenzi tadda ng'abeera eyo. Ne binsobera kati nali awo olumu nga neebase ng'olubuto lwa myezi 7. Ne mpulira omuntu akugula ne ngamba obaani. Nagenda olingiza bwe nti mukatuli nga ndaba maama. Ne ngamba mubaani amugambye. Maama n'angamba jangu tugende nze nakuzaala katoloza nja kutta. Ekisala ky'okuzaala olwatuuka. Omulenzi yasindika message ng'agamba mugenze naye mujja kukomawo n'ebbaafu. Ebbaafu yaki? Tugenze engeri gye tugenze n'ebbaafu gye tujja okuzza naye tetujja kuzza mwana. Katonda wange. Era twatuuka eyo Rebeka mwana namuzaala bulungi. Ne bamumpa. Olwamala n'eddakiika 5 n'akyuka. N'akyuka? Bwali bukya n'afa. Era ne tuddanga bambi bwe yayogera. N'ebbaafu? Naye kyasinga okunneewuunyisa ogenda otuuka nga gundi Senga w'omulenzi ng'ajja. Agamba mwana waffe ng'azaala abaana abalungi. N'ekale n'ono afudde so nga twali abawala 16 baali embuto. Abo linda embuto zaani ezo y'omulenzi? Ezo y'omulenzi omu. Abawala 16? 16 nga ffenna tuli embuto. Ate abo wabategeera otya? Senga w'omulenzi ye yagamba? Omulenzi balinga bamunoonya. Nengamba naye mulenzi lwaki bamunoonya nnyo? Ko Sengawe abawala bali 16 ate bonna basomero. Katonda wange. Nze nenkivaako namala najja omulenzi n'angamba ng'alizaala omwana omulenzi yenna alina okufa. Nanga omuwala yenna azaala omulenzi nga lubuto luwe ateekwa okufa. Omulenzi aliko ki? Simanyi oba aliko agendeyo mu byamalogologo simanyi. Kati okyali naye omulenzi oyo? Siri naye
namwesonyiwera olwaŋŋamba ebyo nanga azaala omulenzi ateeka okufa ate nenzirako kiri simanyi ogenze togenda kuzza mwana okomawo na bbaafu yo. Kaakati kiki ky'osinga okwagala mukwano? Rebecca nsinga njagala bampe ku magezi abamanyi eddagala bampe ku ddagala ate kuva bwe nafuna ono omusajja gwe nnina sifuna lubuto ne lubeeramu ate siruma nga bw'oluma ntimanyi olubuto lukulume mbeera awo sirina kyempula mbeera nga bulijjo naye nga luli kuyiika ne lukulukuta ye nga sirina kyempulye nga olubuto lumuna nga terunumamu wadde maama naye nga luyiika. Bannange kati ye omusajja ye agamba ki? Nze talina kyaŋŋamba aŋŋamba kimu tugumiikiriza ojja lufuna lubeeremu kyaŋŋamba. Ye talaba nti oyita mu bulumi? Noonya era we mugambako kantambule kagamba nedda gwe saba busazi nedda saba busazi nenga bannaaye we nafuna ennamba ya biti nenga nja kukubirako ku Rebecca naye ng'essimu ya gundi sigirina eneriko WhatsApp era bwe nagifuna neŋŋamba bannaaye at least kanjogereko naye tomanyi alinkubirako. Omusajja wo muki? Muganda. Ye talumwa na kuluma nti embuto zonna nga bw'ozifuna zikulukuta bukulukusi? Alumwa naye nze mugambako agamba ojja kuzaala gwe saba. Zaakavaamu nga mmeka? 3. Oh dear wange. Wandyagadde njogereko ne Senga awo? Senga obuzibu obuliwo talina simu ate ennamba gye naali kuwadde bw'okuba leero bamukuwankya. Okitegeeza mba sisobola kumufuna. Naye ng'olowooza Senga yavaako ebyo byonna oba waliwo ekirala? Nze ndowooza Senga muntu muzibu nnyo kyala Rebecca. Tayagala ozaale? Kuba bwe namulaba nze yantiisa nakati we mulowoozaako mpulira nga ntya. Katonda wange olowooza omulenzi oli oyo yasooka okufunyisa olubuto ye tavaako buzibu? Ye obuzibu bwavaako nze bwe ndowooza kye yakola kino okufuna olubuto nga luvaamu ate nga ye kennyini yali yabyogera naye nga si mwangu. N'omulenzi naye teyali mwangu? Ne taata we nga si mwangu. Katugambo olina ensonga za mirundi ebiri olowooza Senga n'omulenzi gwe wasookerako? Ye be baleka be bavaako obuzibu? Baleka be bavaako obuzibu. Kati ye omulenzi olina ennamba ye? Sigirina Rebecca. Oba oganye kugimpa? Nedda sigirina kuba kati ngenda myaka 3 nga siddayo ewaka. Baba mba ntyayo kati wandaba nga nagendangayo nga wandaba kasovuga motoka n'agireeta katanto mmere ng'agamba nze mukazi gwe nayagala saagala bamwagaleko ddayo gy'obadde. Ntyayo. Kitegeeza kyakulinako obusungu? Simanyi kye namukola. Anti kubanga wamukyawa n'ofuna omusajja omulala. Ate nga atakimanyi nti oba nafumbirwa. Takimanyi. Katonda wange. Naye nga bwe ntuuka ku kyalo ntyayo omusajja anfuukira ekirala n'ajja ng'ayomba na bingi bambi. Bingi mbeerawo ne mbirowooza. Kyala Rebecca bannaaye kyempitamu. Tofaayo kijja kugwa. Ne mbeeraawo n'ekirala mu kyala Rebecca. Olwo lwe ndoota nga bankozesa. Naye nga omuntu ankozesa simulaba mu feesi. Naye ate olumaliriza ne mbaako kye mmunyiiza olukyuka ne mugamba nsonyiwa nga njagala mwetondere kye mukoze. Ate feesi ekyuka ya bba wange gwe nnina kati. Kijja bulidde? Kijja wiiki nti okifuna emirundi 3. Bw'amaliriza okukola byakola bw'omunyiiza bw'akyuka ogenda okulaba ng'olaba bbaawo. Naye nga bw'akyuka bw'ati mugambe ensonyiwa ndaba neetondera bba wange ate. Baba. Naye nga wali obadde tomutegeera? Nga simutegeera naye okukyuka andage feesi nga ndaba ya bba wange neneebuuza oba kintya n'omugamba. Mbambe. Kale neyanza nnyo okwogerako naawe lwakuba tewaŋŋambye mannya go. Amanya nze Aisha. Ye gwe Aisha.
Obeera kumpi muno mu Kampala. Mbeera mu bitundu by'Emukono. Oh baaba, kale mukwano tugenda kugezako mbawuliriza abaffe. Naye bye banakugamba onoobitegeera, onoobikola byonna onoobinoonya. Nja binoonya kubangezako ne bye boogera buli kimu kuwandiika mu kitabo. Kale mukwano tofaayo nakati ogenda kuwandiika tugezeeko tulabe embeera ejja kukyukamu. Kale mukyala Beka. Kale bye. Bye. Bambi. Mubiwulidde komyewo nate okulabika nti tufayire muganda waffe Aisha n'ekyo kikyakunnyonnyodde ekyayitamu mukazi watto. Embuto 3 tezimuluma zwazifuna nga ziri zikolokuta. Muli yawulira gaba nti Sengawe yavaako obuzibu okuva mu ntandikwa. Tamanyi lwaki oba alina olutalo ne maama ko ye kanyenyokere mu mwana bibaawo bituukawo tho Senga ye tuyinza obutamufuna kwate mune esimu bwenji kuba leero bamumpancha awo biba biwanvu ye maama ali mukomera ne maama tetusobola kukola ki kumufuna. Omulenzi gwe twandiyogedde naye myaka 3 tebalabagana kati awo tusigaza Aisha ye kanga omuntu. Kitegeeza buli kyogenda okwogera olina kukigamba Aisha. Buli kyoteesa, buli kyowabula, buli kyolungamya nsaba okigambe Aisha nga ye. Kubanga bonna boogenda okuŋŋamba okunoonya. Mubiwulidde byenjogeddeko. Maama ali mukomera gye tunaakuba essimu nedda. Senga essimu gye banimpadde ya mulirwana olugi kuba leero bamumpancha. Mulirwana atali kumpi kitegeeza Senga sitwa mufuna kati. Omulenzi eyavaako embete zino omwana gwe yasooka okuzaala okufa myaka 3 tebawuliziganya tebalabagana ne bwagenda obugenzi ku kyalo omulenzi ayagala mutomera. Tayagalayo omusajja mulala amwagala ati tamanyi nakumanya nti omuwala ono gyali eno Emukono yafuna omusajja omulala. Omusajja gwalina kati buli lubuto lwafuna kasalu gwambwe kapa nga lukulukuta swiriririri nga terumuluma terukola kyagenda okulaba nga swiri nga lugenze. Kubya Senga nga bwabinnyonnyodde ye Sengawe mweraguze ye muntu agezese eddagala alabe likola nenga n'okulivumula tamanyi bagenda mbivumula batya ye aligezesa kama mbaya ni mbaya lyatwalira muno omwami we. Obuzibu nze ndooza Senga yalina obuzibu ne maama w'omwana ono. Obuzibu tebwali ku muwala oba n'asalawo biggwere mu muwala embeera ng'eyo. Gwe nange ffenna tukubaganya birowoozo kati ebirowoozo bino byogenda tuwa njagala tutunulire Aisha nga ye. Okay? Neyanziza nnyo neyanzeege yensonga lwaki nkusaba mu ntandikwa nti nsaba tutandike gye bitandikira tubikomye gye bikoma otuuka okuteesa nga wooteeseza oweewaawo. Nze Rebecca Jingo mukwano gw'otandise otya? Kaakati Rebecca Jingo nkubuulire enyabo omwana oyo mbiwulidde bulungi byabadde annyonnyola naye omwana oyo omuwala oyo omulaba ayinza okulowooza Senga ayinza okulowooza kikale tetuganye bayinza okuba bayinawo embeera zaabwe. Senga ayinawo bye yakola n'oliga omulenzi gwe yasookerako naye omwami ono gwali naye amugenderere naye omwami ono yeyandibaamuko n'akantu embuto 3 tafaayo ali awo agumya bugumya nate n'ekyo ekirooto kyagambye ekyaloota ekimukozesa ate n'alaba ekifaananyi kya bbaawe gwali naye. Tekajjenga omwami oyo yandibaamu naye akantu yandibaako nga naye alinako omukono tomanya. Nze maama Shali neyanziza nnyo omukwano gwange naye bwebanga yenjogera ye ya bulijjo omukwano ogenda kutwebasa tufuluute. Tuli ku muganda waffe Aisha ono yeetaaga ye nga ye omuntu gye tutaali tetujja kubirumiriza kubanga tetuwaliyo tubiwulidde abinyumya kubeera naffe tetubikakasa naye ye abitunyumiriza nga bwe biri. So sikusuubira ate gwe kutandika Senga oyo era Senga no kuba tetuwulidde saidi ya Senga tetujja mulumiriza, tetuwulidde saidi ya mulenzi tetujja kulumiriza, tetuwulidde saidi ya maama ali mukomera kinkoze bubi naye ffe nga ffe nsaba tukola ogwaffe. Ddagala kiri omanyi limulagirire alikozesezza atya ffe tukola ogwaffe ogw'okwogera ogw'okukola goberegwa Aisha. Mu butuufu neyanziza nnyo neyanzege nsaba toyongereyo n'ebiteeso byaffe ebyenjawulo ku lwa muganda waffe Aisha. Kyonna kyogenda okutugamba kyonna nsaba tuyite mu mitendera egyo gye nkusabye mukwano
tetugenda kulumiriza muntu kuba ffenna tetwaliyo. Tuyinza okuba nga waliwo ebitategeeragana naye osanga bw'anaakola kye tunaamugamba obwongo bwe bujja kulaga amazima n'obulamu bwe bujja kulaga amazima. Tumulungamye, tumubuulirire, tumutereeze. Awakyamye mutereeze kuba ffenna tetuli batuukirivu. Nange wano wendi siri mutuukirivu naye bwe nfuna omuntu abaako kyaŋŋamba nga nkitereeza nga nkyusaamu obulamu nga bweyongerayo. Amiina neyanziza. Madam Teacher, Jamila Entebe, watange kye kimukozesa kye kijjamu n'embutozi. Naye abawuliza batuwa eddagala nga Nanyonjo Ruth yagamba oddira obusabwe ente obukalu n'ogattamu akatta ddogo ne kawunyira n'obikaza n'obyenyookeza. Nomala oddira enkumbi n'ogyesiimuuza mbukyala bwe yagamba wavaayo amazzi g'ekyo kibadde nga kikozesa n'ogyesiimuuza mbukyala enkumbi oluvannyuma n'ogifugika mu kiryo ky'ensujju. N'omugamba nti gwe gundi n'oyogera bbaawo amannya n'ebira ogamba gwe gundi n'abalala babadde bankozesa kuba oluusi kiyinza okwekeekera mu bbaawo nga si ye yabikola. Nti okuva leero ono ye mukyala wo sinze mukyala wo okuva na leero wuuno mukyala wo gwe nkuwadde. Omulala n'atugamba nti oddira olumuli olw'ekaza lwokka n'ofunako ennyingo bbiri ennyingo emu n'ogiteeka emitwetwe endala n'ogiteeka emiranamiro tekidda. Bwani ku kya feeling bagamba oddira akeeyo eyo ne katunkuma n'obiyenga n'obanga obinaaba wansi eyo. Then omulala n'agamba oddira kajjampuni n'omuyenga n'obeera nga naye omunaaba wansi eyo n'obuwunga bwa muwogo n'obugatta n'obw'omuceere n'obeera ng'onywa constantly feeling ejja kujja ofune n'amazzi. Wow, neyanziza nnyo mukwano neyanzega era nsuubira nti mukwano Aisha nga bwe wansuubiza togenda kuwandika ebintu bino bw'atyo Jamila bw'agambye. Wanje mukwano Auntie Rebecca. Mpulira mama. Ebale kuweereza. Ebali kunkubirako mukwano. Kakati omuwala oyo afune akabaani. N'omunnyo ogutakozeeko. Afune na bino gundi gye bino ebyaffe eby'okubukyala. Kakati alambirize. Nti akabaani azeeyo ebyo byonna amaloge byonna ebikosa bijjamu embuto zange. Omuntu gunyinyululeko ebisiraani byonna era nga bw'alaamiriza amanya ga ssengaawe n'aga bbaawe. Kukintabule. Hello. Hello. Wanje mnange. Kasiri bwekifuufu. Wanje taata. Kasiri bwekifuufu gu. Esebo. Hello. Hello nyabo. Wanje nyabo. Olagnes okuva e Bujuuko. Ye nyabo. Omuwala oyo mbiwulidde byayogedde byonna. Ye mama. Wabula akwate ekintu kimu bwe kiti. Ye mama. Sengaagwe eyamukola ekikyamu kuba nange kyambaddeko. Akwate enkata gye eri ku kkubo ng'eri mu masanganzira. Ye nyabo. Agikwata agiteeke wagenda okunaabira. Enyabo. Ng'agenda kukwata bino. Enyabo. Akwate etteete. Enyabo. Akwate agende enkata agenda giza ku muti gw'ejjirikiti. Kwagenda onaabira. Agambe nti gw'ejjirikiti. Yerimalako ebisiraani byonna. Mpulira. Akwate olweza. Enyabo. Maze okweyeza nzenna. Era dale wano ku jjirikiti. Enyabo. Tatunula mabega. Atambule. Bwerere. Ye mama. Paka mu nju. Enyabo. Amale ng'agamba. Enyabo. Nga mbikulekedde byonna. Enyabo. Sina kye nakukola. Buli gy'onsinikya kijje nga kisibira ku jjirikiti lye limala byonna. Mpulidde mama. Ajja kutereera. Neyanziza nnyo mama. Akume atakumira mpeera. Wanje. Wanje munange. Webale kuweereza. Webale okuwuliriza. Jingo na sefu ndina mugongo ku mamoli. Mpulira. Kaakati nze eddagala engenda okumuwa. Akwate akadomola. Agende ku luzzi. Abantu basina amazzi. Asina akadomola, asina amazzi mu kadomola ako. Mpulira.
akwata omuddo ogumera ebbali w'oluzzi mu luzzi munda naye ku luzzi munda abayo obuddo bumera ku luzzi olwo ngumanya omuddo ogwo agukuule nga n'amazzi agalina mu kadomola mpulira atuuke ewaka afune ebbaafu aguyenge afukemu ago amazzi gajje ku luzzi mu kadomola akwate n'omuddo guli gwalese okuva ku luzzi abiyenge mpulira afune emmwanyi 2 aziseeke mu mazzi ago gayenzi mpulira agenda afune awali ejjirikiti oba munyanko ejjirikiti alimanyi simanyi afune ejjirikiti asimewo ekinnya awali ejjirikiti kati amasimawo ekinnya afune olagala lw'ekitooke kya nakitembe alwalire wasima ekinnya ku jjirikiti ayiwewo amazzi ago anaabe nga wagamba byonna byonna ebabisira ne banteekako mbirese wano mbirese ku jjirikiti lino wamala okunaba tatunula emabega atambula agende nebbafu tagijja watambula agende neyansiza nnyo muganda wange obwati bwagambye wanje Rebecca Jingo we bali kuweereza amanya bampita mama Patience Wakiso. Rebecca Jingo omukyalo oyo yeegendereze nnyo yeekube mu ttooki ayinza okuba omusajja gwe yafumbirwa nga naye aliko ekitali kituufu lwaki agambye ti omusajja oyo bwe kintu bwe kijja omukozesa bw'aba amwetonda alaba feesi ya bbaawo ye yennyini yeyamuwasa bwali naye obudde buno bbaawo ayinza okuba alina kye yamukola ekidagala nze kati yennyinza omulagirira agenda afune enswa enjere yenswa ey'ekiro afunye enswa ebuuka ekiro agifune ng'eryamu bweti nga teriiko byoya ng'ate nnamu agikwate afune amazzi agimire ng'amira eddagala tagigaaya agimire n'amazzi ng'amira eddagala amakulu g'ekyo enswa eyo egenda kumweramu ebintu byonna ebimuli mu mubiri bye baamuloga oba baamuliisa ddogo oba baamuloga ki enswa enjere eyeramu amalogo gonna Beki webale kuwuliriza mukwano gwange enswa enjere yenswa ey'ekiro eyeramu buli kimu ekyo kiwulidde mwana wa maama munnange neeyanziza nnyo neeyanzeege owuliza Rebecca Jingo ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wangi Beki webale kuweereza naye Beki omwana oyo omuwala kyengenda osooka omusaba n'omwami gwalina mu maka naye tasooka mubuusa maaso kulowooleza bano abalala bayinzika okuba nga nabo kituufu kwe kuli omu yamukola eyo embeera gy'alimu naye n'omwami ono nze wentiiriddemu we wano okuba nti omukazi n'avaamu olubuto olusooka n'avaamu olwokubiri n'avaamu olwokusatu abasajja nga twagala abakazi abalina abaana mu maka naye omusajja n'agamba bugambe nti sigala ng'osaba toweetambulirako twambu naye ayinza okuba alina kyamanyiiko nga taagala omukyalo n'atambule kuzuula kituufu naye kakati nze Beki njukirako omuteesa omu awo yagamba ndoozi ali munyalanda w'ombulo nti oba oyagala okumanya omuntu akuloga okwata akapaleko k'osiibyemu n'okawanika mu mulyango bwe weebaka ku makya ogenda okuzukka ng'omuntu oyo omuloose era ng'omutegedde mwenda musaba kwese ku magezi ago ate ne mwami we naye mwennyini tamusuulira munoonyerezaako ono muwalina jemba kansala 220 enneeyansiza nnyo mukwano era wano tukuwa amagezi okwogera kwaffe okukola kuba kukwo wanje munnange Madam Beki omuwala oyo afune bukumbu afune olugero afune ne muleke abinaabe abiyenge abinaabe ajja kuba bulagala lwa nakitembe nga taddemu emmwanyi 9 abinaabe ajja kubinaaba kiro eyo ssaawa nga 5-6 agenda abisuule mu kiswa ekifulufu yeyambuleko senga yo yamukola bw'amala afune ekiyondo ekyeru afune emirandira gya katunkuma obutulo obuganda afune n'akeeyeeyo kano akamulujja ke bayita akakumirizi abifumbe abinywe bw'amala obifumba abinywe nga taddemu ekisula abinywe ajja kukifuukonaku nga 3 anywe ajja kufuna amazzi agosengayo yamugaa ntalidda mukulaba ku mazzi g'abakazi yenteesa yange naalonka tongole masajja neyanziza nnyo mukwano naalonka tongole masajja wangi Rebecca Jingo webale tuweereza nyabo omulamu ogwo ng'owuliriza bulungi naye muganda waffe kyaba akola akwate omulamula akwate omussa abigatte wamu ayogere amannya g'omulenzi gwe yazaalamu omwana ayogere n'amannya ga Senga
agambe nti guno omulamula n'omusanze mbatadde wano njagala omulamula gulamule yankola ekintu kino mumanye ajja muloota kubanga kati tetumanyi kituufu oba Senga yakola ekyo oba omulenzi yamuga nti onodda n'ebbaafu yakola ekyo asooka akola ekyo aloota omuntu akola ekintu ekyo nze sigadde ndi Mama Reagan wano ekawuku neyanza munange n'abekawuku bandabire nnyo olina Rebecca Jingo. Hello Madam Rebecca Jingo, webale kutuweereza nze Anita Masanafu. Kale dia kakati bannange Basenga mutuyambe buyambi mulekenga okutukola ebikyamu ffe tuli baana tuba tetumanyi byammwe by'abakulu Basenga eddamu atulungamyanga bulungamya naye kati ffenna tuli eno naye tukaaba Basenga muyitiriza ku lwa muganda wange oyo ku nsonga gy'agambye olw'ekintu ekyo ekimukozesa njagala afune mwanye mwenda n'omulamula abiteeke mu bbaafu abinaabe agambe nti guno mulamula njagala gulamula ebyange byonna bw'amala njagala agende afune omulamula ennyingo 2 afune n'olumuli olwekazizza lwokka ennyingo 2 afune ejjinja ng'alironze mu masaŋŋanzira nga ddeneko nali alireeti afune n'ekibiriiti nga kipya nga takikozesangako ukiwulira afune n'akaso abikwata abigatte wamu asibe agambe nti guno mulamula gulamula ebyange byonna guno mumuli gumulisiza ebyange byonna ebirungi dine jinja eyepankanga okusika omuzimu gwange nzitowenga jinja kino kibiriiti kinjokyeza amajini gonna ge bansindikira bw'amala abiteeke mu ppiro yezizikenga bw'aba omwami we tasobola mugaana afuna ebbaafu nga tagikozesangako n'ateekamu amazzi n'agisa emitwetwe n'agamba buli kye bansindikiranga eno nnyanja tewali jini libuuka nnyanja ekyokulala afune ekikopo ateekemu emwanyi mwenda ateeke emabbali gy'oluggi gye ludda agamba okuva n'olwaleero buli eyankola ekintu njagala nkumanye akirekaawo bwe gakaliranga amazzi ayongerangamu ajja kumala afune eyamukola ekintu nze Anita Masanafu nga neyanziza maama Elizabeth FM ekintabulu ky'omuziki Aisha nziramu ebintu bino birecording biwandiike wansi mu budde bw'obweddembe ojja kuddamu obiwulirize era nakino nkikuddamu kikugamba okwogera kuba kwaffe Aisha mukwano okukola kuba kukwo gwe nga gwe n'omulala ayita mu mbeera nga ya Aisha wuliriza ku biteeso bino bye bagamba okwasaganyize wamu osanga munange naawe onoberako engeri gy'oyambibwa nze Rebecca Jingo ku lwa muganda waffe Aisha alina byayitamu mukazi wattu era ng'omuntu tetugenda kulumiriza baani baatugambye kuba ffe tetwaliyo naye ate abakikola tusaba mukirekeraawo neyanziza nnyo neyanzeege onagambye atya afumbe ebikola by'emmwanyi nganda n'ebibajjo by'omutuba anywe oba fumbe ekitonto kafumbe kazunza njuki mutasukka kkubo akabombo ebikola by'amatovu anywe oba fumba ebibajjo by'ekifa bakazi nzikiriza nti ajja kuwona. I love you sweetheart, I love you too my dear. Webale ku Elizabeth from ekintabulu ky'omuziki wanje munange wange anange nze mugamba bwente iye mama asiba omutima agende Basenga we ajjemu empalagi mukube nasa amugambe Senga ebintu by'okola byonna bikuddire nze sikulinaako mukyala lindako ng'empalagi sibyemu agisuzeemu empale gyalimu yonna genzeeyo agimukube maaso ekyo tekiba ekisiraani kizibu byonna bimuddire nsigadde nze lwema ekito kasalizi ka mutwe Katonda wange baana ba maama ekyucyunga onagambye Rebecca Belkutuweleza nze Patrick Kati ekyembuto okuva amaaso yekebeze blood group ye ayinza okuba nga blood group ye eri negative nga yasobola okuzaala omwana eyasooka ng'okuzaala embuto endala balina okumukuba empiso ya anti D buli lwafuna olubuto ekyo nakyo kikulu Patricia mukwano. Thank you so much. Era Aisha nja kusaba watuliko karantine eno bweggwa ogende basooke bakebere blood group yo eri biki omanyi byonna tujja kubigezaako tujja kulowooleza ewalala
ate nga birala bye bitusumbuwa. So mukwano tugiranga tugezaako. Rebecca Jingo mukwano webale okutuweereza nsabo tuddemuko ku ddoboozi lya Jamira. Bambi byatugambye byansiimuuseeko. Okay, Jamira yagambye bw'ati. Munkusaba owulirize mukwano. Patu eddagala nga Nanyonjo Ruth yagamba oddira obusabwente obukalu n'ogattamu akataddogo ne kawunyira n'obikaza n'obyenyokeza n'omala oddira enkumbi n'ogyesiimuuza mbukyala. Yagamba wavaayo amazzi g'ekyo kibadde nga kikozesa n'ogyesiimuuza mbukyala enkumbi oluvannyuma n'ogifugika mu kiryo ky'ensujju. N'omugamba nti gwe gundi n'oyogera bbaawo amannya n'ebira ogamba gwe gundi n'abalala babadde bankozesa kuba oluusi kiyinza okwekekera mu bbaawo nga si ye yabikola. Nti okuva leero ono ye mukyala wo, sinze mukyala wo, okuva na leero wuuno mukyala wo gwe nkuwadde. Omulala n'atugamba nti oddira olumuli olwekaza lwokka n'ofunako ennyingo bbiri, ennyingo emu n'ogiteeka emitwetwe, endala n'ogiteeka emirannamiro, tekidda. Bani ku kya feeling bagamba oddira akeeyo ne katunkuma n'obiyenga n'obanga obinaaba wansi eyo. Then omulala n'agamba oddira kajjampuni n'omuyenga n'obeera nayo omunaaba wansi eyo n'obuwunga bwa muwogo n'obugatta n'obw'omuceere n'obeera ng'onywa constantly, feeling ejja kujja ofune n'amazzi. Okay, bwatyo Jamira bwe yateesezza ndowooza abadde asinga okumwetaaga mukwano. Jamira ozze muno omuwuliriza neyanzeza nnyo neyanzeege.